embeera nga bw'osobodde okuba ate ng'etambula munywanyi wammwe ab'e Masaka ennaku zino beefuuza amawulire bannange ka sipiidi ke batutwala aya baasi embeera nga bw'osobodde okuba ate ng'etambula nabategeezezza munywanyi wammwe gwe bayita bamuyita Vicent Segawa ffe mu kuyimba ge tumanyi Vicent Segawa nanti yagamba okuyimba takyayimba kati lyerinnya lyasinga okuba ate ng'akozesa omukulu ono yasobodde okuba ate ng'avaayo ku mikutu gye nasobola okuba ate ng'apostinga vidiyo omukulu Vicent Segawa n'ategeeza nasobola okuba ate nga ekiraamo kye abayimbi edda abasinga baali babiteeka mu nnyimba abamu ebiraamo nga babiwa abantu ab'enjawulo oba omuntu ow'ekukyama kati omukulu ono yasobodde okuba ate ng'akozesa social media oba Facebook kwe yasobodde okuba ate ng'ateeka ekiraamo Vicent Segawa abasajja ne bagamba omusajja ng'atuvuga kasupiidi era ategeddeko nti omukulu Vicent Segawa bali mumusondera kasente agenda kufuuka haji budde bonna bagala mu motika agende obudde bunaatuukira nga seeka nga haji mulamba Vicent Segawa bino byonna weesobodde okuba ate nga bijjira Vicent Segawa alina olutalo n'abayimbi abayisiraamu nga bategeeza bonna balina okuba ate nga bavaamu wabula gye buvuddeko omukulu ajjaluna mubiri yasobola okuba ate nga ategeeza Vicent Segawa waba talina mirimu asobola okuba ate nga agenda wali ku HM side z'emakindye asobola okuba ate nga amuwa omulimu ogw'okutambuza emmere mu mbeera eyo ebyo byonna nga biri awo Vicent Segawa wiiki eri mwagiwulira mbu yasobola okuba ate nga yeewamba walukagala tugamba nti kali kabade bonna ne bategeeza nti ebyasobodde okuba ate nga agize ng'akola mu kuyimba bye tutambulirako akadde kano wabula ye tafuddeeyo n'ategeeza aze mu tuni mpya agambye oba birimu abiganye kati aleese kiraamo Vicent Segawa agambye tebajja muziika kalisizo ab'e kalisizo temujja mulyako wadde n'akamu Vicent Segawa agambye bagenda muziika mulimbo ey'abayisiraamu atandika bw'ati bino si byange bya Vicent Segawa Luqman yenze Luqman Segawa eyali amanyikiddwa nga Vicent Segawa ensonga endeese ya kukola kiraamo kyange nga ekiraamo kino njagadde kituuke kwabo bekikwatako okulaama kwange naama nti bwe mbanga nfudde ng'omwoyo gwange gwawukanye n'omubiri gwange nsaba Owekisa abasobozesa okukkiriza kino era kibeere kikakafu nti nze nkyogedde awatali kkakibwa wabula nga ddala kwesalirawo kwange nsaba bwe mbanga nfudde obusiraamu buvunaanyizibwe ku kuziikibwa kwange bwe mbanga nfudde era nga nsaba obusiraamu bukole nnyo era mbagirawo abantu b'ekika kyange abantu ba famire yange abantu bange babenga balaba bulabi bigenda mu maaso aya basi omuntu yakasiramu kabannange Vicent Segawa wuno akyatutwalaganya mu nsonga zonna ye yagambye nti embeera nga bwetambudde oba birimu abigaana ebyokwewamba agambe kazze nakano akabadi mu mbeera nga bwetegeezeza abagamba nti kali kabadi agambe kasome ekiraamo kale ne ku bayimbi bakadonkamu nga bwowulira si yasoose okuba ate nga akikola wano omukulu bamwita Fred Sebata emyaka gyadda yali asoma ekiraamo ky'omukulu Livingstone Kasozi wabula ono ye Segawa ye akyusizaamu ku byafaayo baali babikwasa olutugeze ebiraamo ebyo babiwa abantu ab'enjawulo kino ekiraamo omukulu Sebata ali akisoma kyali kya mukulu Kasozi sooka owuliremu katini tugende wa Segawa tuvuga kasupiidi naye aya baasi kubanga okirutte bubi tukwetondedde n'abantu b'omukitundu omubanga mwakirutte bubi n'abakiwulidde obuwulire saagala okuwana ogaete omusajja yaze ne bakubira ku nankali ku mulambo gw'abannabwendo ye yakiraama yennyini n'agamba nti ojjanga n'oyimba ekyo kiriko ndowooza ebbaluwa eno ngengenda okusoma wano nkulu nnyo waliwo omuzeeyi omu ku bazeeyi ab'omugenzi ndowooza gwe yagikwasa neyagiteresa naye n'agamba nti esomebwanga mu lujjudde ndowooza okukiwulidde bulungi akati ntandika naye bwino nalimu nga 18 ogwokutaano 97 nze Livingstone Kasozi ow'ekyabbogo singa mukama abanga mpise ekiseera kyonna ntegeeza ab'ekika bonna nti mukyala wange Florence Kasozi awamu n'abaana bange mu baana abo nga mwe muli Diana Nansubuga Regan Sematimba era wasuubirwawo omwana omulala owokusatu bayinza okumuleeta essaawa yonna
abaana abo bonna bajja kubeera n'omukyala mu nnyumba yange n'abaana bonna, era tewali muntu yenna alina buyinza kuwakanya bantu abo kusigala mu nnyumba yange n'ebintu byange byonna. Aya basi ekyo kiramo Fred Sebatali akisoba kyali kya munywanyi we Livingstone Kasozi obudde obwo Sebatali akulira bayimba akadonka mu obudde obwo mu mbeera eyo. Okwefaanyizaako ne Vicent Segawa ye ategeezezza ekikeka kyesomere kigende ku Facebook, YouTube yonna baleme kubba maali ye. Agambye tebamugeza ne bamutwala ekalisizo. Olusaka lwa mmese uwono bwabagambye temumutwala ekalisizo Segawa. Sikyogera lwa bukyayi, sikyogera lwa nsonga ndala yonna, naye okutya eyantonda y'ensonga enjogeza bino, kubanga njagala okuziikibwa kwange kubeera okulungi, libeere ekkuba eddungi erintuuse eri omulezi wange, nga ddala n'ebimperekedde biri mu kkubo ery'obuluŋŋamu. Saagala shiriki mu kufa kwange, kubanga singa obusiraamu buba si bwe buvunaanyiziddwa ku kuziikibwa kwange, ebya shiriki tebijja kwewalibwa. Emisoso gyonna egitambulira mu mbeera y'obutali busiraamu gijja kusigala gijja mu kufa kwange. Ekyo sikikkiriza, saba Allah akintaase. Ndiba sirina googera naye kaakano njogedde. Omulezi wange nsaba akkirize obusiraamu bunziike ku limbo y'obusiraamu, era nsaba Allah ow'ekisa abantu b'ekika kyange abateekemu okufumiitiriza bye njogeddeko, si lwa bubi, si lwa butabaagala, si lwa kubeera nti si gye nzaalwa, naye obukkiriza butugamba nti tuteekeddwa kuziikibwa mu nziikibwa eyo Allah gye yalagira jakkiriza. Kale enziiko endala yonna. Aya basi ye mukulu we Vicent Segawa wona akyatubuulira ye Luqman Segawa, era agambye tayagalako ndongo bayimbi wadde n'akamutemugeza ne mujja. Anange Segawa ulira bulungi. Saagalako music mu kufa kwange. Tewabeerawo music yadde abayimbi okuyimba, ekyo tekibeerawo. Bibanga ebyessanyu obudde obwo, naye ate oli afudde yaba amanyi akanyigo k'abaalimu. Ebibuuzo bimubuuzibwa kubanga teyalekawo ngeri nnuŋŋamu, teyateekawo ngeri ntuufu, wabula bano ababa bamukolerako shiriki, ababa bataddewo music, baba bamutaddewo ku lw'okwagala kwabwe, nga naawe wabireka nga totaddeewo kkubo ttuufu liriwa erinaakugasa ng'okkiridde mu kabuliyo. Mbyogedde ntegeera, mbyogedde nkakasa, era nga bye birungi gye ndi. Ab'ekika kyange sibagobye mu kuziikibwa kwange, mubeerangawo era ne munziika, naye obuvunaanyizibwa bwonna. Ye Vicent Segawa oyo yakyatugamba yayina ebyuma bya bandi ebya disco byonna, ategeezezza ebyuma byonna babitunde n'emmaali ye yenna gy'abadde alina poloti ttaka lyonna. Bw'ali baafudde Vicent Segawa emmaali ye agambye tewaliwo akikajja gikombako wadde n'akamu. Segawa wuuno. Nsaba obusiraamu buvunaanyizibwe ku kugaba emmaali yange, byonna byonna bitambulire mu busiraamu, era saagala bakika kyange kunyiiga. Kino nkikola olw'okutya entaana yange. Kabuli ebigibaamu ng'omuntu omaze okufa, omulamu tobimanyi, naye bimanyi bw'oyo afudde. Kale olw'okubeera nti byatulagirirwa ng'omubaka yaleka abisomesezza, kati ffe abasobodde okusomako webiri tulina okutya kungi. Nsaba obusiraamu bunziikenga, era obusiraamu bugabe emmaali yange. Bwe walibaawo ako kendibandese, obusiraamu bukatemeeteme bukagabe mu ngabo entuufu eyo Allah gye yalagira, omubaka gye yasomesa. Nze Luqman Segawa eyayitibwanga Vicent Segawa, ekyo kyekiraamo kyange. Assalamu alaikum. Ye Vicent Segawa oyo ndowooza owulidde ensonga zonna nga wabategeezezza. Ayaya Vicent Segawa. Abe kalisizo doza muwulidde munywanyi wammwe sira kyenyongerako wadde.